Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalage ku nkomama wange eno nnungi nnyo naddala ggwe nga tolina bulungi bwagazi, omubiri gwo nga tegukyalina nnyonyogeze ez'obwagazi. Enkomama wange eno nnungi nnyo ku bakyala wamu naffe abaami. Njagadde mbeere nga nkulage n'enkozesa gy'olina ogikozesaamu mu nkozesa ejja okubeera ng'ekuyamba osobole okufuna obwagazi mu mubiri gwo. Omuntu abeera awo ekyamazima ng'awulira eby'okwegatta tabyagala, nga akakakikake oba mukitege. Kati n'olwekyo njagala ofune enkomama wanga nga bw'ogiraba, egenda kubeera ng'ekuyambira ddala okwongera obwagazi mu mubiri gwo. Bw'ogifuna nga bw'ogiraba, gisalemu makkati obwo bw'olaba munda obwo. Okusookera ddala osobola okuginuuna obunuunyi. Oli wagamba nti beera ng'olya ku nkomama wanga, obwo bw'olaba obwo obwa lwedi bw'oteekeddwa okuggyamu n'oteeka mu kamwa n'obeera ng'onuunako kasupu, obusigo n'obuwandula. Kati bw'obeera ng'oyagala gikuba mu blender, ekyo kisoboka bulungi nnyo. Sooka obusokolemu bulungi obusigo nga bw'obulaba, omala buteeke mu blender. Ndowooza olaba, kola bw'otyo, teeka obusigo obwo mu blender. Twagalako kajuyisi akakabeera ku ngulu, naddala gwe atalina bulungi bwagazi. Bw'omala obuteekamu, teekamu ku tuzzi, saanikirako, beera ng'obukuba. Tobukuba nnyo, bw'onaabukuba ennyo ate n'obusigo bugenda kubeera nga bwegattamu. Ate bw'ogattamu obusigo, oliba lifuuse eddagala ddala, liba likaayira ddala, kuba enkomama wanga ekaawa kasoogattamu ddala obusigo. N'olwekyo gwe ali ku nsonga ey'okubeera nga obwagazi bukusumbuwa, tolina bwagazi mu mubiri gwo, gikole bw'otyo. Gyamu kajuyisi ako nga bw'okalaba, beera ng'okanywako. Ekyamazima obwagazi bugenda kukomawo mu mubiri gwo. Ng'ennyonyogeze zaakuggwako ez'obwagazi, enkomama wange eyo ezikomyawo bulungi nnyo. Ffe abaami nammwe abakyala, lwakuba ekizibu kye eky'obwagazi kisumbuwa nnyo abakyala. Ebiseera ebisinga omukyala omusanga nga talina bwagazi, nalowooza nti talina mazzi, so nga ate buli w'obeera n'obwagazi ebiseera ebisinga tosobola kubulwa mazzi, tosobola kubeera mukalu. N'olwekyo tereeza omubiri gwo gubeere n'obwagazi, amazzi gajja kujja bulungi nnyo. Njagadde mbalage enkomama wange eyo nnungi nnyo, ekyamazima eyongera obwagazi mu mubiri gwo singa onaaba ogikubye mu kajuyisi oba n'ogirya buli nga bwe nkunnyonnyodde. Bwe kityo bwe kiri. Enkomama wange eno ng'obadde oginywa, oli ajja kwebuuza nti tekaawa. Enkomama wanga w'ogikuba mu blender egatta ebintu bisatu, ebeera ekaawa, ekambagga wamu n'okuwoomerera. Kati byegatta wamu. Bw'oba onywa ky'owulira ekyo, oba owulira okukaawa, okukambagga wamu n'okuwoomerera. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.